All right, Oliku Vast Range 256. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Joyce okubango watching omukutugulu nkubuzaako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ekiri mu kibiina kya National Unity Platform kitokota si kisaanikire. Okategedde nkaddamu tamuza video. Ekibiina kya NUP nga kiyita mu kakiiko aka Electoral Management Committee bavuddeyo ne bateekayo results zaabo abasobodde okusukkuluma ku bannaabwe mu kuvuganya kwe babaddemu okwani agenda okukwatira ekibiina bendera mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Many of us thought some people were supposed to get the cards mu mbeera yonna yonna. But of course, like we always say, tewali kibiina kiri unpredictable nga National Unity Platform. Indeed, badeliveries nga bannayuganda badde nga bagamba. Some of the people betubadde tusuubira nti bagenda kudda mu parliament naye nga tebaweereddwa kaadi be bano wammanga. Era ngenda kubanga buli omu nkuwa n'ensonga lwaki ndowooza mbu teyasobodde kubanga aweebwa kaadi. Ntandika n'omubaka owa Busiro munnamateeka omukukutivu aludde mu parliament amaze emyaka 10 n'egyo ow'ekitiibwa Medard Lubega Ssegona akali amaggwa. Ekibiina kyagenza okugattagattamu nga mu butuufu tebigatta, waliwo ebitagatta era we batyo tebamuwadde kaadi. Oli ayinza okwebuuza lwaki Ssegona tasobodde kufuna kaadi ku CV ye. First and foremost, omu ku bannamateeka abasinga okuba abamanyi mu Uganda. Ekyo ujja kikirizo yakigaana naye nga kyekyo. Secondly, ayina experience mu nsonga za parliament. Thirdly, amaze ebbanga mbu ng'ali ku nkyukakyuka. Kiki ekyaviiriddeko Ssegona omumma kaadi because agiwangudde bamuyita Mathias Walukagga. Musajja yali mu bidongo bye yakajja amalize n'ebyokusoma naye asobodde okuba nga amuggyako kaadi. Kitwebuuza NUP egamba kaadi comprising of 100 marks, 60 ku ground, then the 40 ku vetting. What went wrong? Where wagenze wakyamu? Walukagga we yasingidde Ssegona, was it in vetting? That one I cannot accept. Oba yamusingidde ku ground, simanyi maanyi ga Ssegona ku ground. Now, here is some of the reasons I think ezaaviiriddeko Ssegona okuba nga tafunye kaadi. 1. Tewali kintu kibiina kya NUP kye kyetaaga nga kukolagana n'abantu bali loyal to the party. Truth be told, Ssegona buli kimu akiina naye his loyalty to the party is down. Ekibiina tugenda mu kalulu. Ekibiina kyetaaga okukola n'abantu nga mbutuufu bali ready okuyirawo ekibiina omubiri mu mbeera yonna. Abasajja nga Bazaake Francis Butebi baweereddwa kadi lwa nsonga bo omutima gwabwe guli solid ku nsonga z'ekibiina. Ekisanja ekiwedde, truth be told, Ssegona tabadde so much tayiriddewo nnyo kibiina mubiri. Tewali kisinze kuleetera buzibu Ssegona butafuna kaadi nga musajja gwe bayita Mathias Mpuuga. Era ndowooza Ssegona alayika aliwo mu ntebe yeevuma olunaku lwe yasisinkana Mathias Mpuuga. If not, ndowooza oba ogenda restinga mirembe. But if you really wanted to go back to the parliament, kyemanye essaawa zino Mpuuga omwevuma. Ssegona ku mukolo ogwategekebwa Mpuuga y'omu ku bannankyukakyuka ba NUP abagendayo amidst all what happened nti ba Mpuuga, kliki ya Mpuuga yali ekola buli kisoboka okulaba nga evvoola, enafuya, evumaganya, evuma kliki ya National Unity Platform. Era very many people were surprised. However, some of us were not surprised okulaba nga Ssegona avuze amafuta ge agenze e Masaka ku mukolo gwa Mpuuga.
which was okay. Naye teyakoma kubeera ku mukolo gwokka n'akwata n'akazindalo, which was okay. Teyakoma kukwata kazindalo ate n'akwata kazindalo n'ajjongera ekibiina kya NUP ng'akinafuya ng'akirengeza. I strongly believe tewali muntu yenna whatsoever yandiyagadde kukola na muntu bw'atyo. Era gwali wanandaba ensonga eyamisiza Ssegona Kaadi gye ndowooza either nga ground yabadde nafu ate ne loyalty to the party. You cannot wake up one day, you are my brother, and you sideline with a neighbor. Yes, osigala you are my brother, naye ntandika okuwekengera. Bw'atyo owekitiibwa Ssegona bwe yatulabyeko gwe taata oba maama anda. Bw'atyo bwe yatulabyeko Kaadi tagifunye. Waliwo ekifaananyi ekisakulatinga ku mitimbagano, abantu abamu nga batutegeeza nti Ssegona yandiba nga agenda kujja independent, era nga kubitambula kiraga nti Ssegona ateeka okuba nga ensonga yazimanyaako nti buno obwana buyinza okunyima Kaadi kanneeteeketeeke. Era amawulire ge tufuna gwe ssebo bannya bandaba kigambibwa nti Ssegona mu kaweefube okweteekateeka yali yakubisa dda ne posita ez'ekibiina ekirala. Sirina kubuusabuusa konna singa oli agenda kumakya n'aŋŋamba nti Ssegona is partly the owner of DF, Democratic Front. Sisobola kiwakana because obwangu obukoseddwa ofulumya posita eyo kiba kiragira ddala nti omusajja oba oliawo osanga yamanya embeera ne yeeteekateeka bulungi n'asobola okuba nga alwana. Kale tugendagenda ku muntu omulala ataweereddwa kaadi ya NUP ng'abasinga mbadde musuubira ajja gifuna. Munnamawulire omukukutivu Joyce Bagala ntwatwa naye ku lisiti gye basomye taweereddwa kaadi. Here are my reasons as to why I think Lwaki Joyce Bagala bamumye kaadi. Era it doesn't differ from Ssegona's issue, loyalty to the party. Joyce Bagala yani ntwatwa y'omu ku abo abagenda ku mukolo gwa Mathias Mpuuga era yali muteesiteesi kugamba Empuuga asudde abantu, Mpuuga aganye oggwa yekka agudde n'abantu. Joyce Bagala ye yali omu ku bateesiteesi b'omukolo gwa Mpuuga era bwe yali ku rediyo emu yabuuzibwa ekibuuzo, gwe totidde kugenda ku mukolo gw'oyo avoola ekibiina? Response gye yaddamu bannayuganda mugijjukira, sigenda kwagala giddamu right now, but of course mugijjukira. On top of that, ng'amaze okukola ekyo, ekibiina kya National Unity Platform kyatuuka essaawa kikola okusalawo nga kiyita mu Chief Whip John Baptist Nambeshe yayimirira ku floor of Parliament n'agamba nti ntwatwa Joyce Bagala ne Abedi Bwanika bajiddwa mu kakiiko akamu akabaweebwa NUP ne bateekawo abantu abalala. Wallahi billahi tallahi Joyce Bagala ntwatwa yagaana, and mu kumala okugaana she was backed by Speaker Anita Mong, ekintu ekyaleetera aba NUP okubeera skeptical nti ono amubackinga ngaani. Ekimukubiraga nti waliwo enkolagana y'enjawulo. Bw'atyo ne Joyce Bagala naye tafunye kaadi, ate ebyo bye yakola byamuleetera okunafuwa ku ground. Remember, whatever you do right now, social media ekyanguya, so ku ground y'abantu amawulire bagafuna, so ekyo kyamuleetera okuba nga aluzinga credibility within the party.
tebamwongedde kaadi, tebamuyongedde kaadi. Kale tugende ku muntu omulala ekibiina gwe kibadde kirina okuwa kaadi naye nga tebamuwadde kaadi. Omuntu omulala gwe mbadde nsuubira alina okufuna kaadi naye nga tagifunye bamuyita Honorable Nyeko Derrick. Nyeko Derrick abadde mu Parliament, his first time to enter the Parliament. Abaddeyo era ebbanga lyonna yes abadde akola bulungi. Abadde akola bulungi nonta nti lwe yatuuse maaso kawo n'ayonoona. Nyeko ono abadde alwanyisibwa nnyo era abantu oluvannyuma lwe yakola statement bw'avudde mu lwokaano abantu abasinga balowooza nti oba oliawo bamuwadde ssente abeere nga abaako baayisaawo ekitali oba oliawo kituufu. Nyeko the last time recently waneeno yavayo n'ategeeza eggwanga nti nvudde mu lwokaano sigenda kwesimbawo, n'aluvaamu naye nga tawadde genuine reason lwaki aluvuddemu. Ekintu ekyo kinnyamiza nnyo, kyewuunyisa nnyo abakulu. Nyeko naye bwe batyo ne bamudropinga, tagenda kubanga addamu okwesimbawo okudda mu palamenti y'eggwanga Uganda gwatulaba. Bantu bangi nnyo abataweereddwa kaadi. But of course, for now, nkwadde kaabo, kindly tap the screen, tap the notification bell, share the video to each and every person, and of course, subscribe. This is Vast Range 256. My name is Simple. Bye-bye.